True, ye sister ali mu kutuwa love story ye nga nkwolekeza ekitundu ekyokuna anjala kutegeeza nti love story eno eyinza okugwera mu bitundu nga 8 nenjala kutegeeza nti mubamu kubali mu love story eno mwe muli Dr. Hamza. Dr. Hamza oli mukubuuza Dr. Hamza gwe mmanyi nti oyo gwomanyi tujja kubanga tubisanga mu maaso. Kakati we twakomye mu kitundu ekyokusatu finally omwana omuwala ataddemu ssente batandise okupangisa. Omuwala atekamu ssente baguze ebintu byo mu nyumba. Omuwala atekamu ssente babadde mu kazigo kaabwe omwaka gumu, myaka 2, myaka 3, myaka 4 obulamu babutambuza. Nani ne crash we jukira yalekawo Haji yali agala okumuwasa ngataddewo ekyapa ekyataka 5 ku 10 ngataddewo emmotoka ne kadi yayo ngataddewo ebbaasa ya bukadde 7 ngataddewo no kisuubizo ekyokubanga akolera omwalo ne ekiduuka kubeeramu ngaatekamu ebintu bye byasomye yali somye ebyenviiri kitegeeza bizigo biviiri oba saaluuni byonna ng'abitadde ku mmeeza. Omuwala n'agaana n'awunzika ng'atutte omulenzi gwe yali akurashingako eyali akamala okusoma naye akyabeera mu bazadde akola ne mukwano gwe mu library basala music. Lwaki tokkiriza nenkwolekeza ekitundu ekyokuna nga tubeerawo no tukyapangisa n'omuboyfriend n'omuhusband wange ni crash atuli awo mu kazigo tubadde ffenna omwaka gumu 2 3 4 sina kenvaako 5 kusaidi ya mama we nga batandika okugamba omukazi tazaala biki bansazeeko omugambo najjamu embuto ze zitamanyi na muwendo zino sirina kyemmanyi mukazi wa Katonda naye nawe bayimira nga bafuna lubuto oba nga balugjamu nga naye atandika obanja omwana nga mugamba olaba gwe bebi nti nga mugamba nze sawa kuwa omwana naye nza kuzaalira wano mwana wange mukana akazigo oba oyagala nkuzaalire tugule tufune we tugula tuzimbe ngenda kuzaala abaana bonna b'oyagala oye eke nga tutandika kusonda busente nze already nali nsonda nga jjukire gyemimu gyonna gyenkola busente wange nteka ku account nakwamanya okwesevingira enkya mbeera simanyi what is coming tomorrow olwaleero ndufunye but tomorrow mirimu ginaba tegijje nina wentandikira nga nze sitera kulaba nnyo olwaleero nga mbeera ndowooza lwenkya nduyiseemu ntya nakitegeera nga ntegekera nnyo enkya kuba mba simanyi kijja nga tusonda nga tufuna poloti. Kati we twagula poloti eyo nayinako 80% ne mama w'omulenzi n'atuwaako 20%. Nayinako 70% ne mama ng'ayinako 20%, then n'omulenzi yaleeta 10%. Netugula naye twagenda okugula tandika okuzimba nga ndi lubuto nze nga simanyi kuba nali sifunangako ku lubuto. Wano story yange weeri nze nali sifunangako ku lubuto lwa mikwano nze nabeerangawo nafuna olubuto naye sayina kinakyukako naye just akamwa kankawanga naye ngamba wange ndafuna omusujja gutera okulwaza akamwa naye nga buli mwezi nina mu periods zange kuba nze nali sikozesa ku family najikozesaako once in my life nekubisa that kathingi kaiso ka myaka 3 simanya miezi 3 nikampisa bubi ne bleeding all those 3 months nengana okudda ku family nengenda omudayede ne wa doctor anjeko omusaya alabe family je like so picking omubiri gwange naye oyo omusawo yali mukyala bambi nantuuza nangamba wali ozadde kontinedda bino family si birungi nambuulirira biki kati yakola nanjigiriza okubala kalenda eyo kalenda yange nenjigiriza no crash nga tugibala babiri tuti nanyambangako kati nangamba endala gundi method gyensobola okukozesa bambi tondikozesa nga tibakubuulidde oyinza obanga olina gonzizo nga z'amaanyi tezikwata ne bandagira panado nge after sex or before ng'omira panado zennya ate atagenda
kugira zaabu buli lunaku omira lw'okoze zaabu olw'ogize zaabu we bamusimye lw'omira kati ng'olumu omwezi gumanya okutuuka ne gunnema ne gututabukako naye nga tunaaba tugendagira nga after nga mira those 4 Panadols. Don't try it, don't trust it. Nze kiba kyankolera, I'm not sure of you. Njaba nawe kijja kukolera sister. Kiba kitagwa ne basooka ne balaba ginzizo I don't know. Naye nze doctor yangamba zijja kunkolera. So ze wentyo we nabeerangako ne family planning yange yali eyo. Yali Panado na kalenda nga manyo gibala nga nomukulu ambalirako tukera tikinga babiri. So yatuka ekiseera nga omuyaya ayagala kukola ki mbw ayagala kuzaala nga takyabifaako ayagala kuteeba goolo mbu bamugamba ku makya nzimanya zaabu wa maama wange wamusima ku makya olubuto olujja nga ndaba nkankeereramu nze nono gankeera ambuvaamu nga bukyali ate nalinanga n'ebyokukola mbubuukamu maama nga bizinesi nina nyingi ate walowooza kunfunisa mbuto ndaba obulamu butambula nga mbeera bize nga mbu kati obudde bw'olubuto maama wange naye natandika okweraliikira nga mwana wange oba waliwo obuzibu ngamba tunoonye eddagala oba tozaala ekigalange ekyakulumanga ng'ogenda mu piizi oba wali obuzibu nno naye yeeraliikiridde anoonyeza eddagala egganda ndeetedde nywedde obudomola naye nga nze sibinywa nze nali saagala nga sinaba kwagala cause ze nali neesuubiza nga njagala kufuna luto nga ndi 25 years old nga wenjagala okufuna first born wange era namufuna ndi 25 years katonda nno omusaba ebintu n'omwongeramu kaawo atera okubikola nakubafe olumu olusi tuba twerabira nti twabisaba aba twabyogera mu bbanga lyetwagala olaba kutuuka kintu ng'okyagala kumbe nga gwe wali wakisaba nti wennaakula njagala nkowe bati ne weebati ebimu wadde tabituwa naye ebimu abituwa nze nasabanga mukama nkuuma nzaale nga mpezeza 25 nkuba nosaafuna lubuto mpaka ku 25 nze mbabuulira nga mbeerawo nga tubeerawo nga tugula nga tutandika nze nga ntandika kuzimba nagamba ne mugamba olaba tetuzimba mu maka tuzimbemu obuzigo bujja kuzimba ennyumba yaffe ennene twetereko double room ng'erimu kitchen ne bathroom n'ekisenge n'eddiiro then tukole zino zisingles because tewali wanene nnyo so planning wetyo we nagibala nga nze nga nfuna kasente kange ate nga nina abasajja musoletisa abankwana lwakuba nze saayendako nze nagendera kutya maama wange nti unaawo yagala omusajja omu mala kwekyawa n'ofuna omulala ebiseera ebisinga ngenda kukola ensobi nga njugira ebigambo bya maama wange kati mujjukire noono crash yanfuna nga ndi muto ndi naive mukazi wattu bwe natandika okubeera naye ng'alaba omulimu gw'enkola gubeeramu abasajja like yali sounding erimu abakazi n'abasajja nga yabbeeyi epaakingisa wali abasajja nali mwagala nnyo ng'akimanyi era yantuuza lunaku lumu nangamba mukazi wange nkubuulire nti olunaku lw'oliyenda ne weebaka n'omusajja nja kumanya ne mugamba ojja kumanya otya ne mugamba naŋŋamba nze nja kumanya naye lwendimanya we tugenda okwawukana ate nali mwagala n'obulamu bwange bwonna like it was my first love my true love yemutu gwe nasooka okwagala ku mutima gwange munange nga omulaavu nga bagayi abo bankwana nga bampa ssente kale nalyangako ezimu nezigana ng'era wonkwana nga nze mugamba gundi nankwana. Madame Nankya Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Tubuuza video y'ebujuuko mulowooza mumulaba estate y'ebujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala ploti speed olwayo tugenda kufuna ploti ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Kale nga bw'obiwulidde ebintu bisatu. 1 ntandise enkulaga ennyumba etundibwa ngeri 5 ku 10 nyumba ya bisenge 2 diiro ne dining erimu ekinaabiro munda etudde ku 5 ku 10 nga ya chapa. Mpozi n'akasembayo tugende mu story nate
njagala kujjukiza ku ka Estate Cafe akali awe Chiwawu waliwo omukisa ogwa plot eya 5 ku 10 ngerike chapa ngojifuna ku milioni 6 Chiwawu ku lw'Emityana ona agitunde eve mu diro nolwe chikolagana ne Madam Nancha Beatrice ekintu kiguke akaplot oberenga okewangulira milioni 6 5 ku 10 ngateriko echapa tweyongerayo ne love story ya sister nango mlavu nga bagaya abo bankwana nga bampa sente kale nalyanga ezimu nezigana ngira wonkwana nganze mugamba gundi nankwana ngankulopa gundi nankwana ngankulopa ngamba mugamba era nga mugamba oli nayampadde ganasa tugundi yagampadde ngamba tulye ate yazikuweje wazimuje munsawo wa yakusanzewa nti ku mulimu gwange nti tunabyoza so nze sayendako by the way gwe nayagala oyo gayi kuva kwoli efu nadda kuono crash nga tubeerawo ngatandika kuzimba naye ekigaga nekikuo kya 5 ekikuo kya 3 nomusala we gutuuka wensonda obusente bwange ngoyinza ofuna n'okuba omukolo kwanjula n'okolayo keeki ya 8 kakadde kitegeera nga ntetenkanya obusente bwange naye eno obugenda musiba enviiri omukole make-up omugole omukolere ne keeki nga toli mukadde nga 2 awo nga kasente kange nze nga nkafuna nno nga crash waliwo yali akolera yavaawo ngali awa yeyiya bweyiya akuva bicuba namugamba anonye omulimu naye nga the kind of this guy ntaga nnyo bintu byakakalukana nnyo ayagala nnyo bintu byakutuulawo mirembe naye nga nze sefiirayo kozi nali manyi okwerabirira nze namulabirira oyo kyali ng'ennyumba etuuka nze nengisasula netumalako omwezi ng'alya emmere naye nga tamanyi na gyeva ng'alya buli n'alya akakoko kataaguza akanyama nga tulya bulungi naye nga tamanyi bayimirira nga bawa kameeza naye I didn't even care cause nali manyi talina ate nakyagala namwagala nti manyi ali waabwe lwakuba namulwanako nnyo akole naye nga si byaliko nemwesonyiwa nze nenkola neŋambuka sitanyingiza nga nze that girl nga wemba mama wange yali abeeramu ekyo ekitundu kye nali nkoleramu naye nga si wensula naye nkoleramu nga nkolera mama wange shopping nengula sukaali muceere biki nembiteeka ku booda nemugamba omuka akuweereza nemukubira nemugamba mama wakubira nakwebaza gugamba kaali nze mugulidde ebintu nemugamba gwabimugulidde nemuwa ne sente bweziti so wakwebaza that be surprised nga nze nga mama nga yeeyanza nga newaabwe wa mama we nga wengoya mama wange ne mama we nga mpuwa boda nga muweereza nga mutwalira like I loved his family cause first time banjagala those people buzibu babwavaawa simanyi by the way nga nzeko emabega gye nerabidde okubagamba wenafunayo gaye nemufula boyfriend wange mama wange mukwano gwange noli good mother wange nabagamba nti nafunye boyfriend ne bangamba ekyo kirungi bangamba kasita obeera n'oyo omu si kirungi kuba n'abasajja bangi omanyi nemba wange namba ye ne bamubuuzaako so naye nantwala ewa famire ye nenjagala nange nenjagala netweraba wetuti netweyanjula nga tuli fembi naye nga famire zaffe zikola ki nga famire zaffe zikimanyi nti tubeera fembi era nga mami wange amanyi mbeera wa mwami wange amutabani so twali twemanyaawo kati that time twali twakagula plot nga tuli kalchans okuzimba gayi naleeta oba mama we simanyi kirowoozo ekyo gye kyava ne baŋŋamba baagala kukola ki kukyala waffe kyava wamaga nga tutegedde nti ndi lubuto kozi nategeera ndi lubuto olubuto olwo lwali lwa myezi 5 okumanya nti ndi lubuto lwali lwa myezi nga 4 ne weeks nga 3 awe watyo
kati ndutegeera ntya nze nasigala ngenda mu periods zange buli mwezi nga I don't miss nga ngeri tuzimba twasooka ne tuzimba obuzigo ne buyimirira naye waffe ne tuzimbayo naye tusooka ne tulongoosa zino rentals ne tuteekako buli kimu ne tukiteekamu n'abapangisa ne bayingira naye mama we yatuteerako kasenta byokuzimba ne gayi naye simanyi sente we gyabudda omanyi nze muntu nnyo atatunula nnyo sente ya musajja especially nga ninamu eyange nga nsobola okwerabirira simuteeka nnyo ku pressure bandagala n'agimpa nga yeeyagalidde n'alaba oba ngikwana agimpa so ne tuzimba katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okukunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekerawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala simanyi bisente we gyabudda omanyi nze muntu nnyo atatunula nnyo sente ya musajja especially nga ninamu eyange nga nsobola okwerabirira simuteeka nnyo ku pressure bandagala n'agimpa nga yeeyagalidde n'alaba oba ngikwana agimpa so ne tuzimba kati lunaku lumu nagenda wa mama wange kati bwe nafuna olubuto nali njagala nnyo mama wange nga buli lunaku nkeera wa maama naye nga mbeera njagala nga njagala mmulabako nange embuto za kisibe olumu nga mbeera njagala mmulabeko anfumbire ku kyayi kale nga njagala byakulya bye naye nga nze simanyi nti ndi lubuto kubanga nze buli mwezi nagenda nga periods zange kati nekeberako nalumu mpoya kamwa kankaawa naye lunaku lumu nalina abakwano bange nabo yambuna obeera olubuto akamwa kabeera kakaawa nengulako katesiti nenekebera nga ndyoke ngate n'omwezi nagulwadde kati ebiseera ebyo nali ngeze nali nkuze nga nfunyeko omubiri zino embuto ezitagejja naye nga zigezisa omuntu natandika okugejja ngangejja ngamba oba mbadde ki ngamba oba mirembe mingi kubanga nalino emirimu gyange nga nagibagambe nga gitambula omusimbi gwange nga mbeeramu n'obusente bwange asirina buzibu kasitambukola mu makuba malungi kati lunaku lumu nagenda wa mama wange essaawa zaalinga 6 yali anfumbidde nga nyaanya ebinyeebwa nga birimu amatooke nanfumbira nankubira essimu nangamba jangu nentuuka nendya nempulira nga biwooma nempulira emirembe natula na wansi ku kapeti nenanama kati we namala okulya nali nyambadde sikaati ne blouse kati we namala okulya nga nzikuse neŋŋamba kati we namaliriza okulya nenzirira omukono gwange nenguteeka ku lubuto nenduweeweeta kati lwamala nempozingira mu kifo kimu ku lubuto kati we nateekawo omukono ngenda owulira ekintu kitambula mu lubuto lwange nga kijja nekizimbira wentadde omukono nabuuka emisinde zinali sikirabangako kino nenkuba enduulu mama yali wabweru nangamba ate gwe kiki nemugamba nina ekintambudde mu lubuto nangamba kikireka tulabe nanga si yeggwa kkuse kati ngeri gye nalina ekyo ekigalanga nga kinnuma nga ndi muto mama n'agamba bannange oba ekigalanga kyakuze oba olina ekizimba nga kyakuze manyi webibisima webikula bibeeranga mwana kati mama naye nakwatako awulira oba kijja tekyajja nangamba ddamu okwateko kati we naddamu nenkwatako
ne akantu ne kajja ne kibuya nga kyenyogo ntola muli eri mu lubuto lwange nga kijja wentadde omukono nga nange nga kirabangako kino ne nkaaba ne ngamba maama nze ngenda kufa kiki ekiddi mu lubuto nangamba kakkana ne tugenda mu ddwaliro twalinawo ka clinic nayinamu kakwano kange ne mubuulira ebintuuseeko ne bagamba oba kiyinza oba ekyo kizimba ne mugamba nakamaliriza 2 weeks back nangamba badde manyi oba olinamu ka baby naye oba ogenze periods then oba tusobola kukola ki oba tusobola kubeera ng'oli lubuto nakaka kisoboka naye tekisoboka like kale fena twakyewunya engeri nafunamu olubuto ne bankebera olubuto nga sirina lubuto ne banzijjako omusaayi nga tebalina kyebalaba ne balukebera ne mu musaayi ng'ojjako kano kowaayo susu ka test ne banjijjako n'omusaayi nga tebalaga siri lubuto kati ekintu ekyo kyantawaanya ne wenaddayo ku saalooni neddamu nenteekawo nempeeweeta ku lubuto nga kale saamatidde nempeeweeta ku lubuto kati wenaluweeweeta nendiweeweeta nga ntunuulidde nendikako omukono we naguleka era akantu ne kajja ne kazimbiraawo mu kibatu kyange ne ŋŋamba Katonda wange nze nafadda ntambula nafadda omuntu omulamu abeera atya nekimutambula mu lubuto nange nkama Katonda wange olemwa nenkubira nange crash nemugamba ebintu byayonoonese anye ninamu ku kyejo kale sinakyejo nze wenfuna ekinyiiza ekintiisa nze nkaabawo bukaabi siri wa bigambo bingi kati wenyiiga mbeera nanaagira ebigambo bigaana okujja kati awo songera nsirika busirisi kuba wenyiiga lekwengezaako kwogera ebigambo biba tebikyajja we bigaana okujja obusungu nga bweyongera nyinza okukuba oba kyonna kiriwo kyenkozesa so biseera bisinga wenyiiga I control myself nensirika nkuba neemanyi nina obusungu bwa buli butya nga nkubira crash baby daddy nga mugamba asokojje ng'ajja nga mugamba nga munnyonnyolamu nga bwe bibadde ng'agamba kiki ekyo nga ngamba omanyi tugende mu ddwaliro nga tugenda mu ddwaliro eddene nga tunya nga tugenda mu tawuni nga tugenda mu sikaani ne bakebera fena tuli awo mu karumu ka sikaani n'omukulu ne baŋŋamba olina olubuto lwa myezi 4 simanya ne wiikisi 3 ne ŋŋamba Katonda wange olubuto ne mubuuza lwa ddwani lwavuddewa era luli mwani ne baŋŋamba kaakano ka bebi buli kimu kyatonda ddaka alina enviiri bannange bw'oba weetaaga ebibajja eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture nafuna olubuto nga nange simanyi nti ndi lubuto just akamwa kankawanga nengejjanga lekisagejjanga lubuto nagejjanga nze nalumu tola tugende ne batubuuza mwanga tubabuulire sexy ne tugamba nedda tebatubuulira bannange twasanyuka wadde kale omwana twali tetumwetegekedde kubanga waliwo bankanda omwana maama ali andi bubi abeeno wono w'omulenzi nabo bali eyo babanja mwana baba simanya bawasa mugumba neeteze buli sitayiro buli ango olubuto lwagaana nze nembivaako omanyi oba onoonya olubuto ng'olwetaaga that time kale terujja naye wootalwetaagira nga tobiriiko olubuto lwereeta wootaluyise kati nze natuletsa nga nkoya ebigambo bya iyo sayidi nga mbikooye nange netandika nga kwetega buli sitayiro buli ango buli wetaagisa buli wamu zaabo nga muwaayo bamukonkomole naye nga waliyo ekivaamu nga tewali netukesa nembivaako nze neŋŋamba
kasa nkyali muto ate nga ndina bize nina ebyokukola bingi. Maama kumbe omwana yayingira dda nga tutandika simanya ati neento ebyo nga tugenda enkeera nga tuddayo nga tulaba aba bayitaani abo abakola ku b'embuto natubulira like twali tetubimanyi. Dokita n'atunnyonnyola n'atugamba omukazi wafuna olubuto embeera ze zikyuka. Baby daddy ne bamunnyonnyola ayinza okuba ayagala bino enkya nobeta nga tabyagala, ayinza okuba anyiga mangu, ayinza okukyawa, ayinza okwagala zaabu, ayinza okuba nga takyayagala wadde omukukombyako tonyiga. Like ne babitutunnyonnyola kaawo. Omukazi engeri gy'akyukamu ng'afunye olubuto gamba okay akomawo atuli happy munnange ate bamaama nagenda oba ne bataata nengamba ogwo nagwo omugugungu gwe banunangira muno yamutaza bayitaani mbundi mukumba nga tuli lubuto munnange. Kati ndowooza ono we yagamba famire ye nti ndi lubuto bo ne baleeta ekirowoozo ne bagamba tetusobola kuzaala tetusobola kuzaalamu mwana w'abandi nga tebatumanyi, at least tugende tukyale. Nange maama we yasanyuka nga ndi lubuto. Maama we bamuzaala omu naye n'azaala omu weebityo ebintu byabwe biriwo ebityo. Sabo wange muzzeeko kyala munnange nga baagala kukyala waffe. Kati yadda n'ambuulira bye basazeewo mbu baagala bajje bakyale ewaka biki naye nze ne mbitunulamu that time twali tumaliriza entooze. Kati jjukira abaalinga baagala ezo ennyumba baasasulanga ssente nga tezinnaggwa kati ne tuzikozesa ozimaliriza. Kitegeera nga that time tulina okulinda emyezi esatu giggweko tulyoke etandika okurecevinga ssente. Roomu zaffe ezo tetwazikolako, twasooka kukola ku zino za rento bayogera batya abapangisa. Kitegeera tinajja n'anyumiza ezo story simanya bagende ewaffe simanya bakyale biki n'abimbuuliramu naye nze nga true waabwe embirowoozaamuko nga ndaba tebikola ki tebigatta kale ku saidi yange nga nze omu neŋŋamba tuli mu kano ka single room tekalimu wadde siiringi ka kinaku enfuufu oleko osimudde ku bintu byodda byonna bijjudde enfuufu. Nange nemugamba omanyi bro, nemugamba olaba anti nze gwe mugenda okwanjula oba kukyala nti ye. Nemugamba nze nimanyi nze nkuze kutuuka wano by the way family saidi ya taata wange sirina kyenali balabyeko mu bulamu bwange sambalangako wadde by the way obwedda nyumya neno story nga sinyumyamu taata wange. Nze nkuze kutuuka wano ku myaka gye nnina baga nti taata wange yali anguliddeyo ne kasitokisi ak'ebitaano wadde kannika nga nkyali muto tewali sirina mu bulamu bwange omulimu gwe yakola bambi gwakunzaala. Sirirabira na lunaku lumu nali ngenda kutuula P7 nga maama bimukutte nga ku ssente zange ze baagala ezigaddeyo ku ssomero ntuule P7 nga batugambye tewali agenda tuula nga tamazeeyo nga kubako emitwalo 2. Maama wange bukyanga yayanzijja wa taata wange teyaddamu talina lunaku lwe yamusabako wadde peeni wadde penso wadde ekitabo wadde tewali egyo gyonna emyaka mpaka kutuuka P7. Nagamba omanyi binkutte leero kankubire ku taatawo simukusabangako ku ssente bukyangambaawo. Maama nga akwata essimu no bali bangobe na ku ssomero ng'akubirya taata ng'amubuzaako bulungi ng'amunnyonnyola nga mugano muwala awo bamugobye ate n'amugamba mu butuufu mpeddemu bukyangambaawo gundi sikusabangako ku kintu ky'abaana bano kubanga ne muto wange yali anzirako maama yali yamukima jjajjange oli omusajja we yafa ne tugenda oziika. Maama naye n'amugjayo nga tasoma kati alinaffe ffenna alina n'aba step daddy n'agamba kankansabe kuno omusajja emitwalo 2. Munnange maama n'agamba taata
Nkwegayidde bukyangambaawo mu bulamu bwange badde n'abaana bange nga ndoba. Sikusabangako wadde panado wadde ki. Earning boards zino zituyambako mu kugolola. Abamu abantu bagololera ku bitanda naye solution banange tugiina. Mukozeseeko ku earning boards. Earning boards zino zolaba si za bbeeyi. Tulina sayizi ezo zonna earning boards zifulumira mu sayizi ezitaano. Earning boards zino zolaba si za bbeeyi. Entono 7,000 ate laaji esingirayo obunene ya 16,000. Awo makatu wonna ebbeeyi zonna gye ziri za buwangaazi ebyuma bigumu nnyo nga bw'obuulya tosobola kimenya. Eno earning board esangibwa ku Masisi Quality Beddings. Tusangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'Ekyebando makati ga Shell Petrol Station ne Cheap Hardware wansi wa Epic Motel. Enamba y'essimu yaffe eri 07072728 erine ku WhatsApp. Nkwegayiridde nga ndi ku maviivi nnyamba ofunireyo emitwalo 2. Tata wange oyo inginiya mulamba azimba amayumba akuba pulaani biki abo weebate muzimbi mulungi baba ne ssente abo naye sirangako ku ssente ya taata bukyangambaawo. Kyaka najirya luli nga nkyali muto nga sibitegeera. Ne baba wange we yanobanga ne tulwala nga taata atuyengera mu luluuza kati ssente ya taata sigiryangako mu bitiibwa. Munnange mama ng'asaba taata emitwalo 2 gye gyali gibulako. Taata alina ekigambo kye yagamba maama kye siryerabira. Taata ne mwesonyiwa mpaka kati yagamba mama wange ye tasobola kukola mirimu 2, tasobola kuzaala ate aweerere obudde tabulina, ssente ze zirina ebyokkola. Nange nali esimu yali kulawudi sigamba nti maama yaŋŋamba ebigambo nti bano abakazi abawukana n'abasajja ne babuulira abaana ebigambo kuba taata baabwe nti kino nze eva mama wange yali yageranga birungi ku taata wange ng'ayagala mwagale naye nze nali mwana muto naye nga ndaba tewali taata kyeyali alazeewo bukyaŋŋanzaalibwa sikirabangako. Naye nga maama abikkiriza nga wakugulira akalungi agamba taata yampeereza ssente n'enkugulira nze kimanya nnimba kuba embeera nali ngiraba. Nange taata wange kasa yayogera ekyo takola 2 ssente ze zirina ebyokkola. Nanyigira taata wange mpaka kati wandi musonyiwa ne tubeera nga tuli bakyali simanyi kama Katonda yasinga omumanyi. Ate kyasinga okunkutuula omutima taata wange yawasa step mother wange yajja n'abaana 7 nga si babe n'abalabirira nga yabaliisa yabasuza yabaweerera naye ffe ababe be yazaala 3 mu maama. Ate tulina kye tumugamba. Nanyigira taata ne mwesonyiwera mu bulamu bwange temujja muwuliramu nnyo taliimu. Nenkita kati ono we yajja nga naye andeetera pulaani zagenda waffe. Nze kaabe ssenga wange muganda wa taata wange kaabaani. Sibalabyeko mu bulamu bwange kati nze nalowooza ng'omukazi omugezi. Ne mugamba olaba bebe zino ssente tugenda ziteeka mu mikolo nti kale ebijja kumpeesa ekitiibwa ne bazadde bange fine. Naye I think tusobola zikolamu ekisingako ekisobola okutuyamba ffenna somehow kuba bino tugenda bigula bali babiri tebalina na kye bali bankoledde mu bulamu bwange mbukuweesa kitiibwa. Ne mugamba anytime buli omu asobola muweesa ekitiibwa. Mama wange akumanyi wagendayo n'okyalayo n'akulaba akumanyi. Okitegeera oyo yekka gwe neesinga okwagala. Kati eri famire tuginaako kakwate wadde kujjako tufiiriddwa muntu wanvunaanyizibwa. Olw'obalaba n'obabuze tebakubira kubuzaako oli otya okola ki. Ne ŋŋamba nfa kinensi. Ne mugamba omanye ezo ssente nze ndi wano omukazi go kalaye katunulawo engendo zaalira omulangira gwe okwata ezo obukadde bwa ssente owe abeewaffe. Ne mugamba nedda nzisala kukyala waffe ezo ssente tuzikwate tumalirize ennyumba yaffe tugende tuzaalire omwana waffe mu kayumba akalungi. Kitegeera ebyo tunaabiraba amadda kasita tukyali balamu Mukama nga twadde obulamu ate nga tukyali fembi. Nze ne mbigaana abeewaabwe ne bagezaako kuneegayirira maama
nawoza bali beewamwe nga obimanyi bamaama ne mbagamba nedda essaawa yonna tusobola okukola emikolo tuzimbe ewaffe ne mbaga nsaagala ne mbawa ensonga zange ng'omuntu si mu bubi ne bakkiriza ne tumaliriza ennyumba yaffe ne tugisereka tuteekamu buli kimu oluto lwali luweza ndowooza awo myezi nga 6 7 6 ne tusenguka ne tugenda wa mu kayumba kaffe kati before nga tetunnaba kusenguka awo wawo neibe yankwana yali wa boda nzono yapangisako wabuzigo naye yali tamanyi nti wabeera kati oyo gayi yankwanako jjukira nze muntu eyali ngajja nga ngenda ku weekend kati nga manyi wenviramu eba stage ya boda anti nga bala abava mu taxi nga bajja emisinde kigayi oyo lumu yantwalako lumu nankwana nemugaana okumanya nagaana nangamba sisasula naza taxi simanya za boda nze sente ze nenzimuwa era okuva olwo nemwewala kati laba ono wagenda okupangisa yapangisawo oyo gayi we yapangisa muyitako omubigulira ndowooleza mu mutima nga kimuluma kyokka nga yawasa n'owasa alina kakyalake munnange ng'afuna lubuto oyo omusajja balinga bagamba ku stage mbi ayaganya ebintu by'okweraguza laguza ebyo nga gayita ntandikako ate nga ntandika obulamu obwe bayita obwamaddala nno kati nkula nvudde omanyi okula mu birowoozo ng'olina okukula mu birowoozo ng'okyali muto gayi ng'atandika kukola amalogo ffenno tetubimanyi tuli awo tuli baffala nga n'ebyeffe ebyamalogo tetubikiririzaamu ffenno ate tetwesabira munnange olunaku lumu twali tunaatera okusenguka twakubirira mangu waka tuveewo ngono gayi namunyumiza nti oyo waboda yankwanako nemugaana nangamba tuveewo waneeno ng'oli lubuto bagamba abakazi b'emu tebabaloga bisimanya ebintu bibakwata mangu nangamba oyo gayi mulogologo wanaanya nti oli lubuto ayinza okukola n'ekikyamu simwesiga onnange kumbe oba abalogo baba bategeera batya kumbe ye yakitegeera dda nti ndi lubuto kyokka lwali terulabika naye nagejja bugezi nzenna omubiri nga ngejja lumu nga tekuli lubuto tolwandi luli maaso naye nga ngezze nzenna munnange lwakya lunaku lumu ngendo zuuka ku makya nga nina akatulututu akansiiwa ku kisambi nekaweweeta baithawe saakatakula nakaweweeta nga wonawuli akantu nga kakusiiwa nga kazimbika rawundi nokaweweeta ng'owulira obuwoomi notabifaako kati ngendo maliriza okunaaba ng'akantu keeyongerako buli ddakiika nga kansiiwa nga kava mu kunsiiwa nga kannuma nga ngamba ono akantu kakano kankutte ku kisambi mba nkyalina ku kano n'ekirala nga kuliko akalala nange nekansiiwa ne tusiigawo awo butyubu nikagaana ngenda owulira n'okugulu kunnuma kati nengamba kansuke ngendeko mu ddwaliro mu kiliniki ndaga omusawo kati oba ffe twalowooza oba buno butulututu bwa bulijjo omusawo nanga bube engeri gy'oli omweru katakudde nekafuka karedi nemugaanidde wedda mpeeweta kaweewete webati nga nkasiisiriza nga bampa tyubu bampa n'empeke nga mmira nga nsiigawo kati kantu katandika kunnuma ku makya zigenda owera ssaawa 8 ng'ekisambi n'okugulu kwa wansi nga kugenze kwekolako layini nga wonalaba omusuwa nga gitambula naye ziri zaali layini nga weekoze nga layini za red zigenda owera ssaawa 12 nga nkyasobola okutambula nga amagulu gannuma nga kuliko ezo layini za red kati ng'okumu kuneeno okwasembyeyo kunuma nga tekunnuma nnyo naye nga kuno okwasose ku makya nga kunnuma netuka zagendayo 12 nga zikyasobola nali neebakirizaamu namu babyali bindese n'omusujja ngenda okuzuuka 12 nsitukanga amagulu gannuma nga ekigulu kizimbye kizeeko layini za red nengamba iki kino ngenda okusimba okugulu nga nkyasobola
Nkubira baby daddy nga mugamba embeera eriwo ng'ajja ng'abantu bala mu ddwaliro omusawo nga naye bimusobera nga tugamba tugendeko mu ddwaliro eddene tewali buzibu nga tugenda tujja gendayo enkya yatandise ng'ebyokusaaga nga nkubira ne maama ng'ajja ng'abiraba naye nga talina idea tugamba tugende mu ddwaliro ng'onaakubira maama ye mu kyalo ng'amunnyonnyola nga omanyi bamama b'omukyalo ng'aweereza ebiddagala ebiganda asigeko n'emmumbwa asigeko simanya kaneeno bakayitaani anywe biki mukwano bwagenda okukyenkeera ng'okugulu ng'ogamba kunumidde omwaka nga kuzimbye kunna kukozeeko layini za red munnange nga tugenda mu ddwaliro nga batugoba nga tugenda tugenda e Mulago ng'oyinza ogamba okugulu kwankwata dda mwaka mulamba naye ennaku 2 nga sikyategeera nga ndi mu bulumi bw'okugulu kunnuma nga tugenda e Mulago mukwano nga batujja nga banzijjako samples zonna nga badda nga baŋŋamba mbonina kansa Katonda wange nga baŋŋamba ate ali ku stage simanya tuluddewo Mulago ali ku stage simanya yakusatu tulina otemako okugulu we tutatemako okugulu agenda kundya nze nina already mubi nnyo waali nasooka nenfaako awo ekitundu omwami ye naye nebimusobera maama naye nebitusobera ne badamu ne bakebera test era nga ziraga nina kansa bwe bagenda kuntemako okugulu nga kwakutte ennaku 2 nga naye abasawo mbannyonnyola nga ne bagamba n'okugulu kuweddeyo kwonna balese ba professional bonna bagamba okugulu bujjo mu kulinza ki nga tubannyonnyola kwantandise jjo n'ekiro buli kyaleero nga baŋŋamba balina okuntemako okugulu nengenda mundabiramu nentunuulira ekigulu kyange nenetunuulira ngaawo embadde nga bulijjo nga bagenda kutemako okugulu mbere nga sikyawera already ndi lubuto nga baŋŋambye tutaase n'omwana biki mama wange yakkiriza negayina akkiriza babasayininga embo bantemeko okugulu nze nagaana naye mbagamba nedda bweba yentuuko yange kanfe nga nzikiriza nga ndi mulamba temugenda kuntemako okugulu kwange nambagamba ngenda kuguma munzizeeka nze nagaana okuntemako okugulu bannange mbu kansa kati nga tusenguka mweyo process nga tusenguka atudde eri ewaffe ndi eyo n'ekigulu kyange ndi bulala mba nkyali ku kyakugulu nga neiba ku nyumba ze twaliko kwajjako neiba wa saluuni yansangawo mazeko almost 5 years omukazi yajja nemwaniriza nze seminaako buzibu twadde tukola bizinesi yemu I didn't care munnange omukazi yali yakabeerawo myezi nga 6 ndowooza ng'alaba like saluuni ebejjudde abaana abayiga enviiri omanyi ng'oyigiriza enviiri obanga abaana bayiga oba ofuna ku ssente kuba ekitono ennyo akusedde atakusedde ng'otandika oyiga enviiri akusaba $60,000 atasedde kati yalaba ng'abaana kuba nali nsomesanga abaana infacti bakazi bakulu nga balinga 40 kati ye oba ekyamujjira mu birowoozo oba yavaawo oyo naye mba ndi mu bizibu noono naye anyongerako bizibu ye oba ebirowoozo byamuwa nti bano abaana bansasula kumba abaana ba projekiti bansasula mwezi si buli omu nti yampa ssente okitegeera ng'omukazi afuna akasajja ku mutima naye nga ntandikako nze nno omukazi wa Katonda sina kye mmanyi bintu ebyo byakwerogoza ebyo kuba abantu benkuliddemu ne benkuze nabo sina we nali mbirabye wadde obbiwulira ne neiba naye antandikako nga ntandikako wejja kugulu eno ngugumuka eno bannange nendwala neneekyawa naye neŋŋuma naye waliwo bba wa sisita wange omukulu sisita wange naye oba omwana oba yali amugenze mu kugulu ebyabaana nga atulagirira oyo mulerwa nga tugamba mugendewo oyo omukadde wati ne wati ali eyo mukyalo omukadde nnyo ayinza okujjanjaba kino kirabika kimba ekiganda biki oba kansa akuwe ku ddagala onywe biki kati nga bansitula abantu ali ewaayo omulerwa munnange bwe twatuuka eyo ng'akebera omwana agamba omwana ye ali bulungi talina buzibu oba omukazi yayinamu oba empewo oba bazita mpewo oba biki
nga mpa n'eddagala nga nnywa nga nserera ne mumba nga nnywa nga nsiigako ku lubuto ku biki kati nga mpa eddagala nga naaba kati mbu we namala imbu babinyumiza bunyumiza nali ne mama wange oyo wetuguluba munnange anti yaŋŋamba nfuna olubuto ajja kukiwulira nga tuli eyo imbu ebintu ne binninnya ne byogera ffene twali tumanyi kansa twakkiriza dde abamu nze ninda lwe naafa ne bali banyiiga nagaana okutemako okugulu buli omu alina kale stress ze we tuli nga tuli mu bizibu byaffe mbunga ebintu binninnya nga ntandika kwogera kaali keeraga n'ebisambi ebimyufu kati kaba bitemeko ffenna tumufiirwe ogaana atyo nze n'oyagala kakana kenguze nga ndaba ffenna tukufiirwe imbu bye nayogera eyewo y'omulerwa kuba tetwasangawo nti oba ssabo nedda yayinaawo olumu ye ng'azaalisiza abakazi kale nga jjanjaba especially bakazi ba mbuto oba yayinamu ebintu bye nze oyampa eddagala mbone naaba naveeyo nga njogera ebitakwatagana nga ntandika kweyabya nga njogera kino nakirinze gundi era tajja mmuzaalayo omuzaalire oyo omwana gwomanyi we nakwegomba okuzaala omwana mu mifunga gwe kale nenkukwana muwala gwe n'ogaana kale ne wali mpaddemu gumu bwe guti nempulira ebisambi ebyo we bibeera bannange ng'ebintu binjogererako kasasiro kati tuba tukyali mbu baba bakyali ku ebyo nga ne neighbor ayingirawo gwakaana akato obeera otya ne saaluuni ennene bwetyo obeera otya n'abo bonna abaana balina kubeera bange njagala ozenguke saaluuni yo gitwale mu njuuyo toddangamu okola bizinensi bannange ekyali awo Kampala mukadde nga naye ayogera birala neighbor nga walayi mbadde simusuubira nga nze nkera n'embuzi oyo omukazi nze kuva dda mumanyi nze neeberera mu nju ne kwenabira nga ku bizinensi yange nga wemba nfulumye okubeera ku lubalaza mba ntudde awabweru nga neekubira popcorn zange olwero zimala nenongoza wenkoledde nga neeyingirira munda nga sinyumye na banneiba mbu kubazungirako nedda naye nga mubuuzaako mbabuuzaako awo wasuze otya oli gyebaleko kwenkoma nange omukazi naye nga ntandikako ng'ebintu byogera ajja kuvaawo wali eno njagala bizinensi kasaaluuni kakakakwewaza kweja emyaka gy'olina n'obeera kweja emyaka ng'olina saaluuni bwetyo nnene bweti nga nze nkoze emyaka n'emyaka nkyalina butebe bwa pulasitiiki kawala gogenda kunviira bano abaana basigale nga bange nga nze abasomesa bannanga omuntu akuwala nanga kyeva nawagambye ensi ezimu zeeyagaliza naye Kampala Uganda bannange Uganda tweyagaliza omuntu akola bizinensi ye oli neemuluma n'amusiraanya mufo ky'okweyagaliza kwewa ku magezi okikoze otya nange ope ku magezi like you know ekiri e Kampala nze kyannema okutegeera wallaahi oba ekiri e Uganda munnange oyo omukadde nga nzijanjaba nga mbeera eyo wa mukadde mbeerayo omwezi saawona okuntemako okugulu kwa kansa ataliiyo mbwe ebintu byayogera simanye twayagala bidabikire mu kansa bakutemeko ebyo ebitumbwe tulabe oba onaddamu okubiguza waneeno nange ate n'akakaana kafe tojja kukazaalira kakalenzi kenkuze ndaba nze nuŋŋaana fenna tobifiirwa oba ofaffa ebintu nga bimbu byayogerera ku nze nga mukazi ng'abagamba nemumundekere wano nja mukwasaganya nga maama agenda nga yesetinga ng'aleta n'ebintu nga tupaakinga amaka oyo mulirwa nga nzijanjaba nagenda nterera mpola mpola naye tasobola kuyimirira nga ntandika okutambula olutono olwo luli myezi 7 eyo nga mbeera eyo nga bandabirira eyo ng'ensi nagivaako mukazi wattu nali nninda lwendifa naye Mukama nambikako akasubi nesitafa ne basimbayo ekitooke ndowooza nembeerayo mwezi nemala nevayo nga ntandisa okutambula nampa emumbwa gye mba nsigako dagaali okunywa biki nga tusiigako amagulu ne gagenda nga gawona mpola mpola ne gatereera naye gaali gasigaza enkovu
ngere ebitumbe bwange ene mabega ngoli yandibadde ne mugaba nga nze ninayo ezo line nga mpanvu za red nga zalimirawo naye mbuba nga mbuzijja kugenda mpola nange netwala ebigambo byabwe nentereka kati munnange olubuto nga luyingira eyo myezi 8 myezi 9 kyokka lwe lusooka nga ate nduzaala ng'olubuto lugaana ozaalibwa nyingidde myezi 10 nagumu nyingira 12 ngamba bannange omukadde ne banzizayo wa mukadde awo omukadde n'abaako ate wa mukadde omaaji yatusindika nengenda ne bankimisa amazzi eyo ngosi osimawo okuula eddagala simanyawo olikuulawo osimawo ogakima amazzi ku luzzi n'ogereetera nagamba kuula eno kuula neeno kuula eno kuula neno katutuka ewaka ne bali kuyengera muba mu kitooke kya gonja ndowooza oba biba bitegeeza ati twali tunoonya mu bulamu si mu bubi naye tewaliyo ssabo bali bazaalisizaawo waka waabwe ndowooza nga baprofessional mu ebyo biddagala ate baali bazaalisa nga balina n'empapula naye lwakuba nga bo kale bajjanjabanga we batyo nga bamulirwa nga tebakoze maraaliro mmanyi abo bamulirwa babeera waka baba bajjanjabira waka waabwe munnange nga bankubuza eyo eddagala nga ndinaaba musimanya balyakunsumulula mbu baali bansibirako olubuto naye nga kana kange mwekali munda kazanya nga tubeerayo ng'omukadde nga mpa eddagala nga ngamba lino genda ndikola bwoti ne bwoti nti kale agamba mugende kaffe natuuka nenkola nga we yali aŋŋambye mpistamako simanya nywali neeno biki naye ng'oli kumpi n'eddwaliro olubuto nga lutandika kunnuma olubuto lwannuma baganda bange olunaku olusooka olunaku olwokubiri olwokusatu naye nze gwe mulaba wano nga bampima nga balaba omwana yatuuse dda sentimita ziweddeyo nga ne musawo ŋŋamba omutwe guno ngukwatako omwana ali wano naye waaki ebisa tebijja naye ng'olubuto olunnuma ne banzirusa mbu omwana ke ne bantambuza ensozi ne mama wamulenzi azze tuli mu ddwaliro ne maama nange naye mukazi wattu ye taata lubuto omutiitizi mulwadde ng'ali waka tewulidde ali eyo bamugafumba amazzi agabuguma weereza kiniino kola bwoti ng'ali ebyamusobedde dda mwana w'abandi olubuto lwannuma wiiki neegwa wali ng'omwana tajja naye omwana oyo yannumanga ng'atuuka ekiseera n'afulumya omutwe ne bagamba kati omwana wuunajja tereera omutwe ne gumala ne guddayo n'akusamba n'osooka n'ozirika eddakiika 10 nga todda ngulu ne bakunyiga ne bakuyita ne bakukuba empi n'odda engulu weerutyo mpaka wiiki kuggwako nga wentyo wendi natuuka ekiseera ne mpulira ng'obulumi buyitiridde ne baŋŋamba buli kimu amagumba go magumu bulungi sentimita zaatuuse bankubye eddagala ly'ebisa nga ye nga liruma naye ng'omwana yagaana okujja omwana yagaana ne ntuuka ekiseera obulumi ne mweyo that week nga sirya nga sinywa buli kyenteeka mu lubuto tekibeerayo nga nziza balance bampadde ku mazzi g'amajaani bankoze biki nga waliwo ekivaayo naye nze olubuto olwannuma nentuuka ekiseera ne mmanyira obulumi nengetinga used to that pain nga lunnuma nga nze ntunula butunuzi wenti tonda wange that moment kati nentuuka ekiseera nempulira nga obulumi bunzita ne mbagamba njagala kunnongoosa nkooye awe twali ku ddwaliro wali tebalongoosa ne bampa refaalo oba bagita biki ebyo ne bafuna famire yange neefuna ambulensi ne banvuga ne babaako eddwaliro erimu gye bantwala nga balina omusawo gwe bamanyi tugenda otutuukayo omusawo ankuba omukono nga n'omutwe gw'omwana gukwata twagenda oba mu ambulensi ng'omwana ali awo mu magulu nga omutwe gwavuddeyo nga nange ngukwatako naye nga yalemedde awo taddayo tafuluma nga yakooye kano naagenda okulaba ngazi wasigatta amagulu nangamba linnya akatanda nga nsobola nenninya ne banninyisa agenda okumpa enjula mbw alabe mu sentimita biki ngalaba omwana ali awo yagambirawo eno emergency ne bantwalirawo mu theatre ng'omwana yakooyedde awo nga taddayo
tafuluma naye nga yafulumizaako omutwe kana akeenyi n'enviiri nga biri wabweru kati ng'ali awo ntuuka mu theatre akavuyo kali mu theatre emergency munnange bankuba eddagala erisannyalaza eddagala lyagaana okunkwata abasawo ne bambuuza onywa omwenge lujja onywa omwenge ne mbagamba nedda nze sinywangako ku mwenge nali sinywanga na ku mwenge mukazi wattu ne balindamu eddakiika ne baddamu ne bankuba eddagala eddala erisannyalaza eddagala lyagaana ng'olubuto olunnuma ne bagamba kino kiki kino nga tetukirabangako bannange omwana w'abandi ne baddamu ne bankuba eddagala erisannyalaza ogwokusatu nagaana okusannyalaza baganda bange nagaana okusannyalala musawo dokita n'aŋŋamba nani dokita yanzaalisa mwami wa Rema mwami Hamza ne dokita omulala bambi gwe bali batukonekitinzeeko banongosa babiri basatu n'omulala nange hamu nga mutunulako ow'ekirevu nga naye nkyabitegeera nga sikyali ku nsi nga nze simanyi gyendi naye bansannyalaza ne bigaana ne bantuuza ne bambuuza oyagala omwana wo ne mbagamba omwana wange mwagala ne bampa option 2 buli wenzijukira that moment I'm sorry even cry wabaawo olojja n'oguma n'otuuka n'ogamba nga waliwo ebiganye nga tosobola guma mukwano naye kitegerekeka nyongera okwebaza abakyala mwebale nnyo okulaga obuvumu mu kutuzaalira abaana olumu tugenda ne twesiriwaza ne tumantaala nga tulinga abatabiraba ne tetusobola bikola tukkiriza nti awo mwatusinga bamikwano buli mukyala eyali aleese omuntu ku nsi oli wa muwendo oli wa buvunaanyizibwa oli w'amaanyi mutusaasire ebitusobako ne mwebale nnyo mwebalire ddala mutukolera bye tutasobola kwekolera. Thank you and thank you so much. Ku ploti sister yaleeta ebitundu 7 mama w'omulenzi n'aleeta ebitundu 2 omulenzi n'aleeta ebitundu 10 bye bitundu 10 ku 10 Simoba sister n'atubuulira n'alegadde okumanya ploti eno baagigula yali mu mannya gaani kubanga bali ababiri mama ne mutabani we bainako 30% ono ayinako 70%. Mpagira ekyabaana ab'obuwala okuzimba abasajja 10 ku 10 sijja kudda no mbagambe nti bane muwala bawala mukuniza akasente kammwe mwekunize nako mukakukulire mpagira abaana ab'obuwala okuzimba abasajja naye nnyongero bajukiza nti muzimba abasajja abazimbika ate muzimbe n'amagezi byonna ng'obirabidde jukira ekyokuzimba omusajja naye ng'omuzimba n'amagezi kati alese 70% bali balese 30 naye tekikwewunyisa nga bagenda okufulumya endagaano ng'endagaano eraga nti obuguzi crash yabukoze ng'ono ayinza okuba nga abadde bubeezi nga mujulizi n'obutabeerawo kyekyo kyeŋŋamba nti muzimba abasajja naye nga mubazimba n'amagezi. Finally tuzudde nga crash yali tayagala byakkakaalukana yali ayagala nnyo kola jobs ayagala emirimu bakali smart kirungi naye mukwano bw'obeera awo enjala yeeyinza butalinda gufune ebizu biyinza obutalinda ofune mulimu ogwo obwetaavu bwo ne bubanga bujja tuteekemuko okubalansinga abaana bwe bati bagenda ne bamenya abazadde nabadde naakogera ku by'abaana ababeera awaka nga tebavaawo nembalaga bwe nsobola okukigula abaana ne babeerawo nembalagalo nyinza obutakigula obutakkiriza abaana kubeera waka nga bamaze okusoma nengwa ku kavidiyo ka Arthur Kayima nga abayisaamu eggaali naye ng'ate kituufu eriyo abaana abamenya abazadde nga abazadde balina bakalira mu bukalizi babagobe babafumula waka abaana abo batandika okukola omwejo be baana b'osanga awaka nga tasobola na kusasula yaka nagwako naye nga tasobola kusasula TV neggwako ne balinda dda lyajje abasasule DSTV naye nga waliwo eryana awaka erirenzi bakola ekyamaanyi kye bamenye okukola ayinza okugulayo ebigatto byenga biibyo naye ng'agula ebigatto n'agula ebigatto bya mitwalo 3 wakina aba ne peya ze 2 ayina okakasa nti essimu tekuva data ate essimu ayagala nnungi obugoye ayinza obutaba na bungi nnyo naye ayagala obugoye nga class naye awaka
nga ne kilo ya sukali oba hafu emulema okuleeta. Abalenzi ng'abo baba bagwana kkaliramu tubagambe nti abaaye mwetongole. So waliwo bambi abagayaavu baba bawunzise babayise bamamizi boy abo bakalubiriza abaana ab'obuwala. Kinoonyerezeeko abaana abalenzi abo abalowooleza mu kuba nti maama gyali taata gyali basobola okundabirira. Waliwo gwe mmanyi kunyumiza bye mmanyi nga bagenda batunda awaka balina eddenzi kkulu n'okusoma lyasoma naye nga lyagala okubeera awaka livaawoko wiiki ng'emu ne lidda ndooza liraba balinyiizizza ne linoba ne ligenda ne liwaŋŋangukira mu mikwano gyalyo ndooza nabo bwe balinyiiza ng'alikomawo awaka munnange nga ligenda bagenda batunda awaka batunda ndooza zaali miliyoni nga 3 eddenzi nga limanya bulungi nti abazadde batunze nga ligendanga ne lyekobaana n'abapoliisi ne balikuwaata ne balireetera ewaka ku mpingu. Taata n'agamba ate mutabani wange ku mpingu kiki? Ate maama yaawo mubamanyi abakyala abayakaabye edda yeesanze baze bannange omwana wange ku mpingu ng'agamba ono ne bamuwa emirimu ne bamuwa ne ssente n'atakola mirimu gy'abandi kati bamukutte. Ne weebuuza nti poliisi okukwata ono emuteeke ku mpingu emuleete ewaabwe mu bazadde ye wali ebizibiti nti banoonya bizibiti bw'abanga waakata yamukola materials yazigula n'azitereka eno ne bajjanga kuba byalimu akabadi era okakanya nga bamutwala ku poliisi maama ng'ateekawo embeera ensasage ng'ebeera awaka omusajja nga naye omwana ono omusajja atuuka okusabako omuntu amu nga yo gwe oyinza obutaagala kulya naye nyinza nti okulya ng'omwana wange ali mu kkomera gwe webake n'okufuluta omwana wange ali eri ali ku seminti. Omusajja ng'abala bukadde 5 ng'abuwaayo nga bagenda bawaayo omwana aveeyo. Kizuuka nti omwana yabanga yeekobanye n'abapoliisi nga bagabana bukadde bwabwe 5 ng'era ddamu abula nga wayita ebbanga nga liiryo okakkana yakuba abazadde obukadde 30. Naye maama agenda okukizuula nti mutabani we yalinga amufera ng'obukadde 3 bwagenda era mukubulire abasajja abamu bayita mu bintu n'atunulira mukazi we bw'ati n'agamba naye ono ye mukazi wange sina kyakkola naye nasooba n'entomera eddebe. Naye nga ye omusajja alinga agamba ne mukyala nanga omwana ono simwesiga omwana ono okuva obuto ateekawo embere omwana okuva obuto bwamuvuyo omwana bamuleeteddeko empingu naye abasajja era lukola ki waliwo olugero lubagamba nga balinga abagamba nti gwe kitalumidde mwana nga babanga abalaga nti ono ayogera bw'atyo kubanga tekirumye wuwe naye ng'abyogera mukazi ate agamba omusajja omwana wa musajja n'omukazi naye ng'ono akyejjamu n'agamba nti ye ate balumye wuwo ekyenda baasala kyange baasala kikyo kyobulaba ebyoyogera n'amaanyi naye oluvannyuma n'akizuula ng'omwana yalinga abafera era bawunzikaga omwana omusirusiru avumaganya nnyina nga bakomaawo. Naye ng'abaana abamu ng'abo baba balina okukalirwamu abaana bagenda ne bakola ebyekyo. Kakati gwe bw'ogenda era nkubuulire bulijjo mbagamba omulenzi si jagamba nti bonna naye abalenzi bangi bw'omusanga ng'abeera mu bazadde omukubangamu ebituli nga si emyaka egy'okubeera mu bazadde omukubangamu ebituli. Decision ey'okuzimba rentals mu kifo kya residential ngiwagidde nnyo. Osanga young couples nga baprioritizinga kukwata miliyoni 10 miliyoni 2 baziteeke mu maka bakyali baana bato. So nga kino kirowoozo kireeta nti kateekewo emizigo kateekewo rentals ziyinza okutuyambako okuzimba ennyumba yaffe. That's a good idea. Naye buli muntu mu maka alina bw'alowooza naye nga nze mbagamba nti ekino ekirowoozo kirungi. Abaana bakyali bato ogenda okwekanga kati omulenzi takola talina mulimu gwankalakkalira naye nga bastraininga nga bazimba ogenda okukakana bazimbye basigadde mabanja ennyumba bagitwalira ku bbanja olusi ku ssente entono anti gye mwasingayo. Lwaki omusajja talina omulimu turespectinga okuba n'emirimu. Omulimu gujja kuzimba ennyumba naye ennyumba tejja zimba mulimu. Tuyige okubalansinga between the two. Ennyumba nnungi naye waliwo ejji nga mukyali bato ng'obwetaavu bwammwe mwetaaga kiyingiza ssente. Ennyumba etwala ssente ne tezigenda kuyingira
teteekeddwa ku prioritizingwa naddala nga mukyali bato okujjako nga ssente weeziri nga bizinensi mulina n'ennyumba musobola ogiteekawo ebyo byanjawulo ne waliwo abeegaganula ne bagenda basinziira omulundi gumu ne bateekawo ennyumba ne basigala ng'ensawo nkalu. Njagala babuulira kino bensesenkanya abatonotono bwe wayita ebbanga bakkiriza nti kye bapriotizinga si kyekyali. Wayita emyaka 5-10 nga bakkiriza nti ennyumba gye baazimba kati yayitako balinga abagizimba olw'ekizibu baleme nti babagoba mu nnyumba era wayita ebbanga lyaga kale singa twakola mu bizinensi kati eno ennyumba sijja osobola n'okugamba tulina amaka ng'era balina okupanga bagiveemu kubanga bawulira be bakalubirira mikwano gyabwe abalala abazimbye amaka agaliko. Food for thought neto byesibaako kubanga ku nkomerero ya byonna naawe olina byokkiriza byoprioritizinga. Ekirala taata okukola statement n'agamba nti ye tajja kukola gwa kuzaala ate akole n'ogw'okulabirira ng'olinga agamba nti yafuna olubuto. Eriyo abantu bannange nga bawera mwaka moli n'eddirisa weewuunya taata ng'oyo ate ne twewuunya nti omukazi gwe yawasa omulala liwanzaalo 7 ate ng'alabirira aliisa ayambaza asuza n'okuwerera n'awerera abaana ab'omukazi gwe yawasa noga kati bannaye okubala ddadi yakugwirawa naye ng'abo be bantu betusisenkana mu bulamu n'osanga omuntu n'omugyamu obwesige nga weewuunya ono muntu kikaaki nga yakoze ebyo ababa abasudde n'agenda alabirira bali abaliko bakitaabwe kubanga yagudde mulaavu. Sister aganye emikolo agamba nti bazimbe oba bamalirize ennyumba. Nnyongero kijjukiza abakyala n'abaana ab'obuwala nti okuzimba omusajja kirungi ne muzimbe n'amagezi. Okujjako omusajja nga tomwagala ate bw'ogamba nti omusajja tomwagala lwaki ogaana emikolo n'oyagala ate muzimbe ennyumba ate omusajja nga tomwagala? Kyogamba omwagala nnyo omulumirirwa nnyo toyagala kumuleka mu bbanga kyova oyagala ove mu bulamu bwe waakiri ng'alina akayumba sikutegeera. Muzimbe ennyumba abasinga bawunzika n'emikolo tebagikoze naye njala kutegeeza ennaku embi bwe zijja omusajja n'alaba nga waliwo gwafunye omulala ate yagala n'ateekawo embeera. Mukigenderere abawala abasajja obeera naye ebbanga ne mutagenda na wassenga ne mutakyala ne mutayanjula ne wataba mbaga n'afuna omuwala omulala nga naawe wooli mu myezi 3 omuwala oyo ne bamuwasa mbaga n'ogamba omusajja ono musiru omusajja ono mutemu omusajja ono andiddemu olukwe mbali naye emyaka 15 tankirizanga na kumutwala wassenga wange waakiri akyaleyo bukyazi atwaleyo kiro ya sukaali ne mwesibako tuwanjule tutwale ebitonotono ne mwesibako tukole embaga ne mwakale tugende mu civil marriage. Musajja n'agaana naye bwe yafunye malaya n'agiyita na malaya bagiwasa. Omusajja yafunye omukazi naamu ne banjula ne bakola embaga oyo oba okyamuyita malaya okimanyi nti gwoba ofuuse malaya binyiisa abakyala n'enjala bagamba amazima. N'ogamba nti omusajja ono omuwala kiki yamukoledde okubanga yamukwanye mu myezi 3 ze bali n'emyaka 15 ono mu myezi 3 yamuwasizza. Munnanga abawala bamanyi ebigenda mu maaso mu maka gammwe ate bwe basanga abasajja abamanyi ottema omugamba naye okagamba mukazi aneesibyeko ebbanga mukazi era nze ntudde lw'abaana nti mukazi wowampeta nti nedda mwayanjula nti nedda. Kati omukazi ng'ateekawo condition simple logic. Omwana ng'ateekawo condition naga sagala kunfuula bya mukazi wo bw'oba owulira ngu njagala teekateeka tukyale twanjule embaga ng'omuwala saawa akakwakulizo kati ate omusajja awuli omuwala amwetaaga ng'amukolera by'ataakukolera. Lwaki? Omuwendo gwo tewagumanya. Weetwala ku bbanja weewaayo ku bwereere gwe kennyininyini nga tewali akukase gwe weewaayo. Kati ate oli mu kukaaba omusajja n'alyoka nkuumira wano nankaddi yanzaddemu abaana 4 myaka 15 nze mutokoseza bwe yatuuse okuwasa omukazi kati yankubyeko mujja wange mu myezi 3 bayanjudde kakati bali mu kutegeka mbaga wabula ngenda giremesa ngenda kukwata abaana bonna 3 beyanzaalamu ngenda batwala nga bali mu kubagatta mbalemese. Mukwano tojja balemesa. Bajja kubuuza certificate y'obufumbo bwammwe ne bbaawo eriwa
nze uno yanzaalamu abaana kakati ate mulina obubadi abakazi bemwekola n'olyoka osumulula amapeesa g'omukifuba amabeere gonna bw'oyonsa omwana n'olyoka omuwa olunywanto nga ngeri yakulaga nti olina obwannanyini gwe ni mukooli mukwano gwange ojja kubikkula ennywanto ensi egyerolere naye bali bajja bagatta kubanga oli omuwala yazze amazeeko ng'agenda kukola ebyakulema agenda ku prioritizinga byota prioritizinga ate ku nkomero ya byonna obufumbo obwo bugenda kukutuula mu bawunzike ng'ennyumba oli omukazi yagirimu ate amalo jingira nga tokyagimujjamu ekyalo ne bwe kiryogera bwe muli bakalubiriza ennyo nga batundawo nga bagenda bagula awalala onaafuuse mukazi we mu mateeka zimba omusajja n'amagezi njagala tusinkane mu kitundu ekyokutaano mukama katonda akunjagalire byenjogedde binyiiza okubyemu ebituli oga wait a minute mwana ekirenze nga kyempeddeddemu ekkoona reality mukwano oli ajja zimba omusajja ogaana okukola emikolo nti munnange kubanga kakati gweyagala kulaga musajja nti oli marriage material omusajja ajja kukuleka ku bitaala byewandegeya eri byokola birala ne wano ku ground bijja kunzika nga biralamu omusajja bw'obanga omwagala kyobanga ossaamu ekitiibwa kwe kukakasa nti akufuula official bw'onoolaba nga si byebikulu ng'okugula ettaka byebikulu okuzimbamu byebikulu era ajja kwongera okukusiima naye abasajja mubamanyi gwe mweyalira omwebikko ojja kiwulira era olunaatuuka enkeera ajja kuleeta omukazi omulala akole byotaakola kati abeere mu butongole nga tamanyiddwa bumanyi bwa famire tamanyiddwa kyalo mikwano naye ng'amanyiddwa gavumenti ya Uganda nti oyo mukazi we omusajja namuzimba nze nazimba namusanga talina kalina ebyo jja byogera ku balala ojja kuba okekema bukekemi nga balaba oli mu biboozibozi peregesi yada oyo ajja kuba palapase bw'osanga omusajja atanywa buteeka ajja kugamba nti gwe wali mukozi ku site n'ozaala abaana mukwano akyalina omukisa okunyiga eppeesa erya preventive measure tolinyiga bunyizi lirinnyeko kubanga olugalo luyinza obutaba n'amaanyi gamala linnyisaako kigere ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. See you in the 50th episode.